Abatuuze b'Egganda mu ggombolola ya Wakiso mumyuka bakeeredde mu ntiisa okusanga abantu be batategeera nga basimula amalaalo nabo kwe kutemya ku poliisi. Waliwo abantu abamu badde bagenze okuziikula emirambo nga bagala kusenda amalaalo. Osi waffe mu kitundu ekyo abatuuze bamutegezezaako ye naye n'atuuka mu kifo ekyo n'abasirikale be n'abakwata. Nsanze bali kusima bwale basima entaane eyo nsanze bali kusima oyo ono nsanze bakamala kumujjayo watanze saawa 4 nezuuka saawa 7 nga weebali kubanga babadde basatu n'akaana akato kwabaddeko abantu basatu n'akaana akato. Era nkyewuunyiza nnyo badde sikirabangako bukyanganzaalibwa ku myaka gyennina kipya nnyo ku maaso gange era nkyewuunyiza. Ettaka amalaalo gano kwe gali lyali lya mugenzi eri wamala Suuna nga yafa mu mwaka gwa 1991 wabula kigambibwa abamu ku baana be beekubaana ne balitunda. Abamu ku b'Egganda bazze ne bazinga ebisigalira bino ebibadde kungulu ne babitwala. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino. Nabanga okubabonyaabonya lwaki abantu abasinga tebaleka nga abafu ne bawummula kubanga bw'oba wafa oba weetaaga okuwummula. Bino abaana oluusi bye bakola oluusi nga bakuze nga bazadde baabwe bakula ne bafuna we babaziika gw'ate n'oyagala otunde ofune ssente. Tebiba birungi babaleke bawummule. Poliisi egamba Bakwatiddwa bavunaanibwa okusima amalaalo nga tebalina kiragiro kya kkooti. Babawadde amagezi bagende batule wamu nga family bakkiriziganye. Ekyokubiri bayite mu mitendera amatuufu. Ekisooka ogenda okufuna court order ebakkiriza okusenda amalaalo. Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.